Yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda eno programu zikuka n'ensonga tulina ku Lwakusatu ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi gwa Oktoba mwaka 2024. Nkutegeeza butegeeza nti guno omwezi gwe mwezi ogutandika kkooti esembayo nabwe kitogwa ine enteekateeka zonna z'obugenda maaso n'okuba nti otunuulira kimanye nti kkooti esembayo mu nteekateeka kitegeeza nti byonna ebiganye mu kkooti eyasooka ey'okubiri ey'okusatu kakati ey'okuna olina okuba nga obitunuulira okulaba nti omwaka gugwako nga bye wasuubiza okukola maaso n'okubituukiriza bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano ne bwere ggwanga njagala okkirize nkutwale mu ggwanga erya Lebanon katono nnyo nga tutunulira ensonga egenda maaso bwagenze okukya ng'embeera si nnungi omusajja Omuyiraani nga tandise okukasuka ebikompola missiles ez'amaanyi nga zoolekeza eggwanga erya Isiraeli oluvannyuma lw'ebyo Isiraeli bye bagenda maaso okukola mu ggwanga erya Lebanon. Jjukira Isiraeli ne Lebanon bano babadde bagenda maaso n'okuggulana olw'aba Hezbollah abagamba nti Isiraeli ekyagitwala mu Gaza kijja banyonnyoka era nga bo bagenda maaso n'okukola enteekateeka zonna okulaba nti bawagira abasajja bali aba Hamas. Kakati Isiraeli negamba nti naawe agenda maaso okuwagira aba Hamas nja kulondoola era okukakana nti bangi ku bakulembeze abagenzi maaso n'okuba nti battibwa abasajja abo aba Hezbollah. Omukulembeze w'aba Hezbollah juzi yagenda maaso n'alangirira nti agenda kubeera muzibu nnyo okukakana wayitawo nnaku ntono nnyo nga abasajja bamaze okuba nti naye bamutta n'atera mu ngeri y'emu ne battiramu n'ejjeeno mu Iraani yegenda maaso n'okuteeka ensimbi mu basajja bano aba Hezbollah abamu bagamba n'aba Hamas ebateekamu ensimbi era ku mulundi guno yakasusa ebikompola ebisukka mu 10 n'omusobyo ng'ebyolekeza eggwanga erya Isiraeli. Amerika ne Isiraeli ne bakola buli ekisoboka okusobola okulaba nti ebikompola ebyo babikwatira mu bwengula era ne bitatuuka butereevu ku ggwanga erya Isiraeli. Era omusajja omuzeeyi yasazeewo n'annyonnyola n'agamba nti kekibe ki ngenda kugolola eggwanga erya Lebanon ettumba ate era mu ngeri y'emu ne Iran negamba nti kakati olugoyidde ku pata tugenda kusinkana kubanga ebituuse kyabika olutalo olugenze maaso n'okwengera. Nabagambye nti omusajja Omuchina yagamba abantu babali mu ggwanga erya Isiraeli batandika okuvaayo kubanga enembeera eraga nti embeera ezo tabeera nnungi n'omulundi n'ogumu. Twongera okusabira abantu baffe okulaba nti oboolyawo wabaawo ebitambula obulungi. Nakomyewo wano mu ggwanga Uganda embeera ebaddewo mujjukira bulungi embeera ebaddewo naddala nga tutunuulira palamenti y'eggwanga ebiteeso eby'enjawulo ebizze ebikolebwa era ng'olunaku olw'eggulo omubaka